Breaking news mu mawulire ge tulinawo owekitiibwa General Muhoozi Kainerugaba bukyawakula ntalo leero yawakuddemu n'olwayira ne Israeli anti batandise okumwanukula wulira. Muhoozi Kainerugaba from Uganda, listen me carefully now. You think you can attack Iran while we are in Africa? Do you think you can attack our people in Middle East while we are in Africa? Listen me very carefully. You are going to withdraw every statement you done it for Israel. You are going to withdraw every statement you support Israel in Africa. Africa is not your playground, my friend. Iran is fighting for justice right now. Iran defending justice right now. Iran freeing the world from injustice right now. Africa has been colonized last 120 years. And you, a slave of Israel, and want to come attack the warriors of humanity. Wetuli nayenga tweet ebigambo byabadde mu tweet eno etandise okubanga ate eresta ebizibu oba ejja kutufuukira akabasa byebino. Nga CDF wa Uganda General Muhoozi Kainerugaba yakavayo n'ategeeza nti ye standing with Israel era n'agamba we beetaaga support ali ready okubawa muganda wange Abawalabu banyiivu aba Iran be bavuddeyo kubanga bamwanukula era be batandise okubanga batukolera obutambi gye binaggwera nze naawe naye nga biyinza obutatubeerera birungi era teri lutalo lwalibaddeko lwali olabyeko nga lulungi. So omwana yakoze statement n'agamba tetumanyi oba post eno yagikoze nga anyweddemu ate nno yakoze statement eyo yabadde muzungu yakoze akatambi ng'ayogera ku tweet eyo n'agamba ate yamaze n'agideletinga nti tetumanyi oba we yagikoledde yabadde anyweddemu oba yabadde mulamu tteke naye nga gye binaggwera nze naawe nga byonna bigenda mu maaso. Nnaku lweggulo twalabye abasibe njogera kuno prisoners babaddeko mu kooti era twabalabyeko bambi nga beekalakasa nga balaga obutali mumativu naye byonna ebintu twategeddemu nti omukyala Honalebo Sauda Madada yaganya banamateeka ababadde bavudde mu nkambi ya Honalebo Nsibambi oba y'omukulu Nsibambi mulowooza nsonga ki kakati bibino nno babikuviira ku ntono byatandika bitya byagenda bitya era byatuuse bitya okubeera nga bituuka ku ekyo ekyabadde. Well, twafunyeko akatonotono nnaku lweggulo Honalebo Joel Ssenyonyi nga ye leader of opposition mu parliament ye spokesperson w'ekibiina kya NUP era naye munamateeka yavuddeyo n'alambulula naye ono atubuulira leka atuviire ku ntono byajja bitya era byatandika bitya abanamateeka abo okwesitula ate ne bagenda nti bagenda kuwolereza ba Sauda Madada. Nebaza omukulembeze waffe owekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu President okulaba nti okuva lwe yagenda emitala w'amayanja tajjangako kigere era nga buli lukya alwana okulaba nti bannayuganda tufuna eddembe lyaffe era ssebo President Kyagulanyi tukakasa naffe we tuli wano tetutudde tetwebase okulaba nti bannayuganda tubasomesa kye balina okukola okulaba nti bannayuganda tubabuulira ekyo ekirina okukolebwa. Nja kwebaza nnyo abantu b'omu diaspora abasobodde okwaniriza omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu ba diaspora mukulu Daniel Kawuma ne ttiimu mwebale nnyo mwebalire ddala tubagamba nti abasajja bali mu kutya anabagamba wano akabinja konna akaali katambula nga kakuuma President Kyagulanyi bano atakini afande mukiibi atakini baani bonna bali mu makomera bali mu banyiga omusajja yayitawa mugenda wulira ebiboozibozi ebitagatta ebyekisiru nefe tubagamba nti ensonga gye tuyimiriddeko yeeyo yennyini okulaba nti enyaffe Uganda tumununula. Mwalabye ebyabadde mu kooti olunaku lw'eggulo nja kusooka ku nsonga ya Sauda Madada
ensonga ya Sauda Madada ngenda kubeera njogerako. Najja ne mbagamba wano nti Yusufu Nsibambi ne Muhammad Nsereko besitula ne bagenda mu kkomera Eruzira erya female prison lite ekkomera ly'abakyala okusisinkana Sauda Madada. Muhammad Nsereko bwe bagendayo ne bagamba Sauda Madada nti ogenda kuva mu kkomera naye kye tukusaba kwe kulaba nti okkiriza emisango ate bonaavaayo obeere ng'osisinkana General Yoweri Kaguta Museveni. Muhammad Nsereko n'asuubiza Sauda Madada bannamateeka n'amugamba gwe kakkana naye zino bino by'olina okukola okulaba nti ng'okola ki ng'ova mu kkomera. Era ne Yusufu Nsibambi obudde bwe yagenderamu awo obudde bwe yali nga yakaveewa mwami Museveni nga Yusufu Nsibambi bwe yagenda mu kkomera eyo nga yamatiza Sauda Madada nti Sauda kiriza emisango, Sauda abasajja obalaba bakusibira bwereere, Sauda olaba bano bakola bino biki ne boogera ebiboozi byonna bye baayogera. Kakati Sauda Madada omubudde obwo mukazi wattu alabika yakkiriza ebintu bye baali bamugambye ba Muhammad Nsereko ne ttiimu nga bamusuubiza ne bamubuulira byonna ebyaliwo biki. Kakati Sauda Madada ndoza bwaddayo eri n'anyumya neba Olivia Lutaya n'anyumya neba Dolini Kaija ne bamugamba nti Sauda okimanyi NUP gyekujje ekitiibwa Kyagulanyi gyakujje n'ebigenda mu maaso bw'obanga okkiriza ebintu by'abo abasajja oli mweteefuteefu okukolera mwami Museveni kubanga era tebagenda kukuta osigale. Olivia Lutaya n'amunyumiza emboozi nga bwe yali muyaabwe nga baagala obbakkirizisa. Sauda ne bamugamba Muhammad Nsereko oyinza okugamba mukwano gwo, Muhammad Nsereko oyinza okugamba nti mubadde mwenna naye balina kye bavuga. Sauda Madada n'asooka n'asirikamu. Wa Sauda Madada badde tebamukyamuleeta mu kkooti nga ye abeera ku Zoom, tebamuleeta mu kkooti abeera ku Zoom. Ne wabeerawo ebibuuzo ku nsonga eyo naye ne batugamba nti mulwadde. Kakati bali bannamateeka ba Muhammad Nsereko n'aba Yusufu Nsibambi abaali basindikiddwa nga obukwakkulizo bwe batadde ku Sauda Madada okulaba nti Sauda Madada akkiriza emisango alumirize nti bye babateekako bituufu, nti bye babateekako baabikola era nga baagala mu kkooti ono ave ne ku balooya balooya baffe bibadde bamuwolereza Sauda Madada nga bonna tebabaawula. Kaakati waliwo looya eyasooka okujja ekanyanya n'agamba Muhammad Nsereko yamusindise era n'atuula mu kkooti ekanyanya awo. Looya oyo n'atandika okujabuza ebigambo bw'ayogera kino biki kwolwo Sauda teyamwegaana naye ekintu kyagenze ne kigejja. Olunaku lw'eggulo mu kkooti ekanyanya nga Yusufu Nsibambi muna NRM aweereza munnamateeka mu kkooti ekanyanya awolereze General Sauda Madada. Akasajja bwe kazze nga kambadde olukooti lwako, kambadde olutaayi lwa yero, akasajja bwe kamwenya bakanso beeyanjula awo, basenyonyi boogera baani bakato nga nako kayimuka kagamba nze kanso so and so nsindikiddwa munnamateeka Yusufu Nsibambi okurepresentinga General Sauda Madada. Kakati Sauda ku Zoom bamubuuza okkiriza nti ono yerooyawo. Yusufu Nsibambi gwasindise Sauda n'abigaana
Kakati ekibuuzo we kiri Sauda Madada abakulu bano bwe bamusinkana yabagamba ki? Timu ya Muhammad Sereko ne Yusufu Nsibambi. Kwa Yusufu Nsibambi ye buli lwayimirira ku mu mawulire akita agundi Muhammad Sereko yagamba agenda kulwanirira Sauda Madada ave mu komera. Yeye nwana gye bayitamu atenga Bijirwa Moses Mbalaka Munyagwa mugati gwa bata Beswa ne bagenda Luzira upper prison. Bwe bagenda mu upper prison ne bayita Waiswa Mufumbiro n'agaana. Waiswa Mufumbiro yagamba kabulengana embizimwe yaba oli abagamba sisobola baani abazze n'addikira ininga. Bijirwa ng'ekimututte agambe ba Waiswa baani simaba Bobby Giant mukkirize emisango babasonyiwe ne Munyagwa. Kati script eno batuddemu. Sauda Madada yekubye mu mutima n'agamba sijja genda mu basajja abo. Generali Sauda Madada okugoba munnamateeka wa Yusufu Nsibambi kiri okirabamu ki? Wanga baba sajja balina kye babala era balina kye bapulaninga okulaba nti banafuya revolution. Abasibe babala bali solid bali gumite. Kakati ensonga ey'okubiri yeyo kulaba nti bajja bannamawulire mu kooti. Drone yina amawulire namba ya Miransana 0702 222758 702222758. Kakati ensonga ey'okubiri bannamawulire babagobye mu kooti. Nenga omusango gino giruddewo. Baganda baffe bali mu makomera basibiddwa ebbanga ddene. Baganda baffe bali mu bulumi ba Eddi Mutwe baakirewo Kivumbi. Nenga tebabawozesa beiru tebabawa obusango baliko buli beirebo. Omulamuzi bannamateeka bwe bagenda mu chambers Manju omulamuzi n'abagamba baloya nti bannange nze buli ngende sisiaswana genda kugula kyakulya. Omulamuzi ba Musamu Muyizi bakato n'abala bagende Manju okwogera n'omulamuzi n'abagamba bannange sikyasobola genda kugula kyakulya, sikyasobola kukola ki supermarket buli wendaga bagamba oyo asiba ba Eddi Mutwe, oyo asiba wa Alex Bufumbiro. So bannayuganda bali akaliro mwongezeemu. Mbwe mutuuka nga mugamba gwe gwosiba bannaffe gwosiba n'abaana be ku ssomero. Kakati baatidde ne bagamba ekintu kino kibakuba. Lwaki baatidde media? His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu diaspora. Egula yabadde ku State Department. When I talk about State Department, you people, you should get a pen and write it down. State Department mwabali mu America temumanyi kyetegeeza. Buli omu amala gagendayo. Kyagulanyi bwe yagenda mu State Department baamusaba list y'abasibe ne proceedings ezigenda mu court. Abasibe bali mu makomera. Tiimu yonna era bino ebintu bagenda otuuka mu State Department nga bonna babiinako fayiro ng'ebintu badde babigoberera buli ekigenda maaso mu Uganda. Kati omulamuzi okuyita mu state asabe bajjewo amawulire nga kasita akawulira, kubanga tosobola kuŋŋamba petit case omusango mutini musoguwuliriza emyezi 7 ng'abantu temubabeiro ng'abantu temubayimbula. Ate ekyagenzo bamenye emitima abaana bali solidi. Osanga Eddi Mutwe nga omukono awanika. Eddi Mutwe ng'akulaga effe lwetuli okulaba nti tulwanirira eddembe. Abaana ne bagamba ffe tetugenda kudda mu kooti. Badolini Kaija oba bana basajja babi n'otunuli akakazi katuko Olivia Lutaaya basooka ne bakasiba giri. Olivia Lutaaya abagenda omukwata wano twali naye mu campaign trail ng'alina kukanula mulwadde ne bajja ne bamukwata mu nkwata gye bamukwatamu. Bano baganda baffe abali mu makomera tebalina musango gwe bakola. Eddi Mutwe talina musango gwe yakola. Waiswa Mufumbiro talina musango gwe yakola.
bali mu kusibibwa kwagira wa kitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, kwagala ggwanga lyabwe, kwagala nsi yaabwe. Era omulamuzi yakwatamu bano abalala, era nebaza mukulu Waiswa Mufumbiro okulaba nti abaana bamusiba nabo ne Waiswa mugumu. Waiswa ayimiridde ku nsonga. Era ojja kulaba balina bye bapulaninga ebyenjawulo okukola n'ebikyabalemeredde. Waiswa bamuteekako ko n'ekisanga awo mbusimanya yalagira abantu ne batta omusirikale Nakawa, ebintu ebyekiyaayi. Aho nno bakadde bange, mu kaseera kano ebigambo bingi ebyogerwa. Mu kaseera kano baperepeezi bangi abasasuddwa gavumenti ya Nakyemalira okulaba nti banafuya revolution. Gwe Munnayuganda kikukakatako. Eddi Mutwe mukwano gwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne bwabanga Eddi Mutwe akyali mu kkomera, bwabanga Eddi Mutwe abasajja bamusiba, naffe bannange tulwane. Bannange tetusirika. Bannange embeera gye tulimu ng'eggwanga ekaabya amaziga. Obulumi bwe tulimu ng'eggwanga bungi. Nga twetaaga ffe nga bannansi okwenyigira mu nsonga eziruma ensi yaffe, eziruma eggwanga lyaffe. Buli omu oyimuse eddoboozi lyo. Nze nkubuulira, tulaba abatembeeyi babasenda, abantu babamalawo, olaba abantu bali mu kuttibwa. Tulina abaana be baakwata mu budde ng'akalulu kaakaggwa bali mu makomera, abalala battibwa. Abantu famire nyingi ezivuddeyo ezigamba nze batta omwana wange, batta omwami wange mu kalulu. Famire nyingi reports tuzifuna, reports zizze. So njagala ffenna bannayuganda tubeere nga tutegeera obuvunaanyizibwa bwaffe, tubeere nga tumanya kye tulina okukola, tulwanirire edda ensi yaffe, tulwanirire ennyaffe Uganda, tubeere nga ate tetuva Katonda. God bwe tuneekwasa Katonda tujja kubeera buli kimu tukirwanyeeko. Bannange ulira buli kimu tujja kuba tukoze eki tukirwanyeeko. Waliwo ensonga ze mwagala okuwulira, waliwo ensonga ze mwagala njogereko, mbalaba mbawe update eyo naye mulindeko katini. Nga mpola mpola ffe tujja kusigala nga tukuwa updates, era tujja kusigala nga tukutuusaako byonna ebitambula ebigenda mu maaso. Bingi nnyo ebigenda mu maaso, yasengambye nti ebyetusobola okuba nga tukutuusaako, waliwo bye tutasobola nga naffe munnange tutendewalirwa nga tetusobola kuba nga tukola ki tubikuwa. Naye nga byonna bigenda mu maaso, onavuddeyo n'agamba nti bannayuganda twekaabiriku ekyabaddewo ekiro titemusobola nakikkiriza. Muganda wange kye bakoze mu Kampala ekiro bakiyita total destruction. Wobeerayo n'akabizinesi akatono totawana kuddayo, bikabuseemu. Kati ate ababoda ne taxi mwekaalire sawa yonna kigozi. Embeera bwetyo bweri. Omuntu wa wansi munnange wakutobanwa obulamu, kubanga gye tulaga ebintu si byangu. Weewaawo abamu bagamba nti yes twetaaga developments, nti balina okuba nga ate baterezaamu abantu abo, nti olina okukozesa obukambwe era okuba nga otuuka ku ekyo ky'oyagala. Bantu bange ebintu si byangu nga we mulowooza, naye kyonna kye kiri obulamu bulina okuba nga bugenda mu maaso. Weebale kubanga weekuumidde ku NCK TV. Teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Tusigadde butereevu amawulire tujja kubanga tugakuweera, tujja kubanga tugakutuusaako wonna w'osinzidde kubanga obifuna. Waliwo amawulire gendabiyeko awo naye sinamanya oba bituufu oba nedda. Abantu babadde boogera biswanka this, biswanka that, biswanka gesenyo, biswanka ebitama, biswanka alinga bebi, biswanka. Naye waliwo amawulire genza okufuna nga bagamba nti bambi mwana mulenzi oyo nti mulwadde, era bambi nti kyekyamuviirako n'okuba nga yasalako enviiri, nti alina ekizibu kya kidney, bogiyite kidney failure, nti bambi mbu bwe tulaba nga wagezze mbu omubiri guzimba.
era mbu okwo kuzumbulukuka mbu si kugejja. Simanyi oba bituufu oba nedda, naye waliwo wembisanze bambi nga bagamba nti mulwadde. Si kugamba nti ki banga abantu badde bamwogeredde yenna ageze ebitama, yenna alabika bubi, yenna kati naye nga tanyega. So waliwo wengasanze nga bagamba nti bambi alina ekizibu kya kidini. Webale kubanga oli naffe, tujja kusigala nga tunoonyereza ku mboozi eyo, era we tunaaba tuzudde ekituufu tujja kukomawo tubabuulire. Sigala naffe tovaawo.